abantu bano tebabadde na nziro nti babaddeyo mu ofiisi tebakoledde bantu baabwe nti babaddeyo mu ofiisi bibasuubiza abalonzi tebabikoze babaddeyo mu ofiisi balimba abalonzi nedda tewali kubo abaddeyo mu ofiisi ku bantu abeesimbyewo 10 naye ebbugumu ne libeera bwe lityo kati kitegeeza gwe omubaka oba omuntu yenna ali mu ofiisi ng'abantu bakwesiga ne bakuwa akalulu ogenda obakolere ng'olina ebintu bye wabasuubiza okubaloobingira wabasuubiza okutuukiriza eddoboozi lyabwe ng'abantu abawansi wasuubiza ebintu by'olaba nga bikulemye okukola eriyo ebirala by'otaasuubiza naye ng'olaba kikukakatako nti eddoboozi lyo likulu nnyo nga gw'omubaka wa paalamenti ng'omukulembeze okunnyonnyola ogambe nti eddwaliro ly'omu kitundu kyange temuli ddagala gavumenti ennyambe eddwaliro ly'omu kitundu kyange tewali mochare tugenda wala nnyo okutereka bannaffe bano baleme kwononeka okutuusa akaseera kaabwe ak'okutusiibula akatuufu nga katuuse kiba kizibu mu kitundu kyo ng'enguudo tezisanyusa yadde mu kitundu kyo obubbi bungi abantu babattira mu kitundu kyo ababooda babakuba obuyondo obubbi bungi wabula towanise eddoboozi ku bisaba bya kwerinda kuyingira mu kutaasa bantu bo awo kitegeeza ekiseera kituuse yakwalula esiridde ndaba abantu eriyo n'omulala gwendaba atambula kati ebbugumu limuli bubi nnyo asaba eno n'eri akalulu n'azunga agamba abalonzi kino ne kiri kyokka nga yalina obudde ng'ali mu paaliyamenti nga baakamwesiga n'alowooza nti emyaka 5 mingi nnyo bannanga abalonda abantu bano ekiseera kisembedde abalonzi mulekerawo okutukaabirira amaziga abalonzi mulekerawo okwogera ebigambo bye tayagala kuwulira nga mukimanyi nti essaawa bwetuuka mwe bennyini be bawaamu 2,210 ne mugenda mu bokisi ne mukuba akalulu ne mugaba akalulu mulina enjogera ennaku zino mwinaakuwa weenagoowa kituufu asobola okuwa naye nga talina bisaanyizo asobola okuwa naye nga tajja kuyamba asobola okuwa naye nga tagenda kuteeseza gwe ng'omuntu wa bulijjo ofunemu talinawo nakadde kagenda kwogerako mu paalamenti kunnyonnyola banne nti bannange ebbeeyi y'amasannyalaze mu ggwanga eri waggulu bannayuganda beetaaga okufuna amasannyalaze agakolebwa mu ggwanga lyabwe buli omu aganyumirwe tulina ddaamu nnyingi nnyo mu Uganda kyenyamiza okuba nti ebbeeyi y'amasannyalaze ekyali waggulu omubaka ali mu paalamenti ng'abantu bo be baakulonda eddoboozi lyo litudde lwaki ensonga zino tozoogera awuliriza NBS radio akadde kanziruseeko tuli mu evening drive lyanda kulyanda lunaku lwa 5 ndikomawo ekiro mu Friday masala wabula manya nti painted capsules bebandese ku mpewo akawungeezi k'olunaku olwaleero ne Genacof DS syrup genda omufune ku pharmacy yonna ate gwe ayagala okukola omulimu gwa security guard banafa ba ISO company eri wansi wa Madivani group of company ekwetaaga olina okubanga oli mu racket ya myaka 23 paka 45 olina ordinary level certificate y'ebyenjigiriza olina original national identity card yo olina okubanga olina ku background ya security ate olina okuba ne local council recommendation n'abakwemiridde 2 olina okubanga olina clearance letter ekusibula okuva ku mulimu gye wali okolerako ate naawe bajja kutambuzanga okutwala ekimako kola training nga bakusuza bakuwa amazzi n'amasannyalaze eyo nnyumba ejjabaawo bagamba nti omuntu yenna nga walinako background y'ebya security tojja kutawaana nnyo genda mu training gwe bajja kusindikirawo otandikirewo okukola omusala gwa mitwalo 19 ate bw'ogenda mu maaso gibe emitwalo 2 kuba 076 9 0 ojja kubanga ofuna omulimu guno obuterevu ogenda okole mukwano gwange evening drive lyanda kulyanda tujiwumbi akawungeezi k'olunaku olwaleero njagala okwebaza nnyo munaffe abadde naffe program bwetyo bwefaananye katunyumirwe ate ebirala ebiddako. Olabigendaba nange nsinziire gyande ndabe byolaba byendaba katukuwe byetulaba otuwe byolaba okwetoolola ensi yonna tulowooza nti ensi nti bweri amaaso gatume wala mwe nakujja tukoolekeza tube betukuwa tulemera